Abafumbo Stephen Ssenyonga ne mukyala we Life Weneza ku kyalo Namakofu mu luka gw'Ennambi Ezirowe mu Luweero bali maziga lwananyini ttaka kwe batudde okujja n'assaawo emmere yaabwe omuli amatooke, vanira, emiyembe wamu n'emmwanyi. Bano batulambuza ebintu ebyononeddwa batutegeeza nti baasenga ku kyalo kino ku mulembe gwa Pulezidenti Obote mu myaka gy'ekinaana naye beewuunyizza ate nannyini ttaka okusalawo okwonoona ebirime byabwe ng'agamba nti tabamanyi. Ne bayonoona emiyembe gyange egibadde gyakula ng'era abantu bagipangisa n'ogipangisa simanyi kati nabo kyabakolera era ndowooza bali be balina obbasasula ne boonoona ebitooke byange emmere yange gye babita ne bipaaluuka n'ebimu simanyi gye byasuze begamba ndi mbulumi emiyembe ffenne emmwanyi zange ebitooke muwoggo bagamba buli kimu kyonna kyenina muno vanira wange yena sina future wano ng'ate basooka kutema omuddo gwe nali nsimbye ne bagufuuyira n'ogufuuyira oguliisa ebisolo byange. Ensonga bazitutte ku poliisi Ezirowe naye tebannayambibwa era wano we basinzidde ne basaba Maama Judith Nabakooba okujja abayambe bafune obwenkanya ng'ab'ekibanja. Nzongeddeyo ku poliisi ewa RDC na buli yenna asobola okunnyamba anziruukirire. Ekibanja kino maama waffe yagulawo kino okuva 81 tubaddewo paka kati tubadde ready nannyini ttaka okumusasula naye nannyini ttaka ye abadde ayagala kintu kimu kutusalako tusigaze ekitundu kuyiika 3 nannyini ttaka tulekerako emisiri 2 tusaba bonna b'obuyambi Maama Nabakooba yonna gy'oli abakola ku nsonga z'eby'ettaka muveeyo mutuyambe. Ssenyonga ne mukyala we bategeezezza nti bamanyi kyakuzzaako kubanga obudde buno tebalina fiizi z'abaana kubanga fiizi z'abaana babadde bazijja mu nnimiro nga batunze emiyembe, vanira n'emmwanyi. Ebisolo ebisinga obungi kuba kati bajja nga balina amaanyi mangi nga bangi kati ebisolo embuzi embizzi zange sinaba kulabako yadde n'ekimu. Muhammad Ssenyonga ssentebe w'ekyalo kino Namakofu bw'atuukiridwa ategeezezza nti ettaka lino lya mugenzi Mukasa Rajabu era nga kati abaana ba Mukasa be babonyabonya abatuuze kubanga kirabika be batunda. Era okusinza ku kibanja kye bwe kyali kiyitira ekibanja kyagenja naye ng'ab'okumuliraano n'abayitawo n'abagenda ku Nayikonto bagamba otuzibidde kubo buli lunaku yeeyongeza okutuusa nze we namugambako omukwano gwatandikirawo okufanya Stephen era okubeera nga kati takyanneetaaga takyayagala kundabako. Ajwaswa Mukasa, administrator wa estate ya Rajabu Mukasa bw'atuukiridwa ku lukomo lw'essimu yeegaanye ebyokwonoona ebintu bino. Ensonga gy'oyogerako sigimanyi, ensonga gy'oyogerako gw'ogimanyi, ensonga gy'oyogerako abagimanyi oba mbuuli abaagirabye ababaddewo physically era ababimanyi. Kati abo ababimanyi bakulifayinze eri administrator ensonga yavudde ku gwe okubiyingiramu yatandikidde ku ki kati administrator akuyambe mu ki akubuulire lugambo sibimanyi siri ku ground gwe wali ku ground. Mpima Bobo nga ye ssentebe wa bibanja Owners Association avumiridde ekikolwa kino ekyakoleddwa naddala eri abo abalina amataka ng'ono awera nkolokooto eri oyo eyasaanyizzaawo emmere y'abatuuze. Mirira nnyo abatuuze naddala abalina amataka n'ebibanja abalowooza nti bw'okwatagana n'ebitongole by'okwerinda ntandika okusaawa emmere y'abantu nga be mwakoze ne mutema emmere ne mubisuula ku ttaka nti oba olina ky'okoze. Nze njagala nkubuulire ku guno omulembe ebyo ebintu tebikyakola. Era gwe wenna eyasaayo emmere eno ngenda kukozesa ofiisi yange okulaba ng'okwatibwa ng'oteekebwa mu mbuga z'amateeka. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukulumu.